muveeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire Semazinga Africa yina ebyobusuubuzi bingi ewamu n'abavubuka abasobola naye ng'okutuuka ku lyengedde weetaaga obugumiikiriza n'okulemera kw'ekyo ky'okola kubanga gavumenti ezisinga ku Semazinga tezirina nsako z'abavubuka okusobozesa entandikwa z'emirimu ku butaka wabula ye mukyala Anna Fossa afuuse ow'erinnya mu kulunda embizzi mu South Africa nga kati y'omu ku bantu abasinga okulunda embizzi ku Semazinga Africa mukwano gwe yamuyingiza mweno bizinesi mu mwaka gwa 2024 era okuva ku $10,000 ze yali aterese n'atandikawo faamu y'embizzi wabula mu mwaka gwa 2028 n'afuna omukisa gwe yali alindiridde supermarket ya Pick and Play bwe yamuwa contract okugitunza embizzi 10 buli sabbiiti mu mwaka gwa 2010 ne bamwongera contract endala ng'ebalirirwamu obukadde $2 okubatunza embizzi 10 buli sabbiiti okumala emyaka 5 emirala banka ya ABSA n'ekitongole kya USAID kye kyafunira mukyala Anna Fossa entandikwa kye yasooka okukola kwe kugula hekiteya 350 nga kati asobola okulunda embizzi eziwerera ddala 10,000 ku ttaka lye mu kacyo kano abafirika bangi abayitirivu baatandikira wansi naye okukola n'amaanyi ewamu n'obugumiikiriza bibatuusiza ku buwanguzi emize gy'obusosoze gitabuse mu South Africa omusasi waffe Oki Forever kagatutuuseeko ensi ya South Africa erabye n'obwegugungo obuva mu kugobaganya abagwira obuwera ng'ebibinja by'abannansi birumba wamu n'okutta abagwira mu bukyayo bw'enkukunala abannansi ba South Africa bagamba abagwira batwala emirimu gyabwe awamu n'okuleeta obumenyi bw'amateeka mu nsi yaabwe okwekalakasa okwabadde mu South Africa sabbiiti ewedde kyagweredde mu buvuyo n'okunyaga ebintu by'abagwira ekyatedde eggwanga lino ku bunkenke ensonga eyaweebwa ku ky'okulumba abagwira mu South Africa y'ey'okutayiza wamu n'okufufugaza obumenyi bw'amateeka newankubadde abagwira okuva mu nsi eziwera baakosebwa abagwira okuva mu nsi ya Nigeria we basinze okulumba wabula abanigeria nabo bekumyemu ogutaaka mu kaweefu beewokwerwanako olwo polisi y'eggwanga nesindikibwa okumalawo kano akanyolagano eno embeera yabadde mu South Africa yasikudde fitina mu kibuga kya Nigeria ekikulu ekya Abuja abeekalakasi we balumbye edduuka ly'amasimu erya MTN ne balinyagulula supermarket za Shoprite ezikyasinga obuganzi mu bibuga bya Nigeria ebiwera nazo zaafiiriddwa ensimbi nnyingi nnyo olw'abanigeria ozeewala ky'ekitongole kya Amnesty International kigamba nti gavumenti ya South Africa yesesa mu muliro gw'obukyayi guno kubanga tevunaanangako yadde okukangavula abeekobaana mu bikolwa bino wabula President Jacob Zuma yavumiridde bino ebikolwa by'obukyayi yakatiriza nti bannansi ba South Africa si basosoze wabula obumenyi bw'amateeka bwe bakooye sigadde nze Oki Forever nga mbaweereza ku Newsbeat weebale nnyo Oki Forever naago gatutuusaako ebyenviiri biri luno mu Uganda omusasi waffe MC Loy kagatuwe ebyafaayo by'enviiri bibuzaabuza abamu bazitwala nga za byabuwangwa ate abalala za mukolo ennaku zino bangi bazitwala ng'ekyokulwanisa eky'emirembe okulwanirira obuwangwa n'ekitiibwa n'okukakasa nti obuddugavu bulungi enviiri zitugatta n'ebyaffe mu kifo ky'okukopperera buli musono ogujja ng'era tulina okujjukira ebyafaayo n'ennono zaffe era waliwo bannayuganda banna abeesowoddeyo okwogera ku nsonga z'abakyala abaddugavu nga tebasokodde mu myaka nga bano basisinkana mu kifo eky'enjawulo bano balina enkola emanyiddwa nga saloni bano bakozesa ebifaananyi firimu n'okunnyonnyola okw'enjawulo eno enkola ekuyamba okumanya ebikwatagana ku nviiri zo ewamu n'okwebuza ku balala okusobola okuyambibwa eno enkola eri mu Uganda Kenya ne Ghana ng'era ne Bungereza eri ku lujja ekonkona Newsbeat tukikonamu ku lw'enkola eno ey'abasaloni eyayiyizibwa Kampere Bahana Darlene Kamukama Gloria wava munno ne Aida Nambi nga bano balwanirira eddembe ly'abakyala okubanga beenyumiriza mu bulungi bw'enviiri zaabwe enzaaliranwa obutenyooma okuba n'eddembe wamu n'okwekkiririzaamu nti balungi era basobola sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat weebale nnyo MC Loy naago gatutuusaako olowooza ki ekisanyusa abantu nsuubira bingi naye abamu bagamba ssente naye waliwo eŋŋombe egamba nti okusanyuka si kwa bbeeyi ng'era abantu nga bano bagamba okusanyuka tekwetaagisa nsimbi nnyingi oba kusula mu nnyumba etebagananga muntu abakugu okuva mu nsi kyenkana 10 bakola okunoonyereza okwalaga nti ensi ezinywedde mu ndala akendo mwe muli Costa Rica, Philippines, Ecuador, Mexico ne Malta Uganda nayo yagattiddwa ku luno olukalala ng'eno y'ensi abangi gye baagala okweyunira aba Internations ekitongole ekyakozagudde okunoonyereza bagamba Uganda yakutte ekifo kya 12 ku nsi 17 abantu abawera ddala emitwalo 14 be baalonda era Uganda neerangirirwa ku nsi ezanywedde mu ndala akendo mu Africa olwo Kenya neegoberera wandyebuuza lwaki abantu okuva mu nsi endala basanyukidde nnyo Uganda nsi ya ddembe era eraga nti ekyagenda mu maaso n'obuwanguzi ekisikiriza abantu okujeyunira ng'era akatale weekali mu bintu bingi naye ekyebuuzibwa kiri nti bannayuganda bawulira batya ku nsonga eno katusuubire n'embeera etuukiridde ng'era ne bannayuganda
basanyufu ku lw'ekyo ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuulowuliriza amawulire amalala agookya nsigadde nze ladislike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma